omanyi omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Bw'oba ng'omukyala yaleeseeyo omusebeyi we mwegendereza kubanga enneeyisa ye era ekosa omwana ono ali mu lubuto. Akyayinza okubeera muto w'omukyala oba zooboota we mwana wa mwannyina amuyambeko ku mirimu. Omusebeyi ono mukulu nnyo kubanga aba avudde ku luuyi lwa mukyala. Obuganda agamba nti obukyala gwe bunaalema abuwa musebeyi, anaalemu eddya alekera musebeyi kwala buliri. Ebyo n'ebirala birindirire mu programu Ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88:8 buli Lwakuna n'Olwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono, obuwangwa, empisa, okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda. Ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu programu Entanda ya Buganda ekutuusibwako radio y'obujjajja CBS FM. Tugenze tufunye omwana amaze okwanirizibwa kukaali naye omwana ono twamugema juzi twagenda ne tugema obwoka omuntu omu n'ankubira essimu n'aŋŋamba kakati gwe wabimanya ddi ndi muzadde sebo yambuuza yakola bubi naye ndowooza yawuliranga teyakola bubi yakola ati munnange abantu ekintu kumanya si kyekyangu kati oli akumanyi ng'omutambula naye bulijjo ebikuli mu mutwe tabimanyi tamanyi jjo bali tisekati bw'obyogera kaga nti tubeera naawe bulijjo ne tutuula nga tobi nze ate nno nze olonde gwe nasoma nabo nabasanzeko nze natuula P7 mu 7:8 naye waliwo munnange gwe nasanze okuva mu 7:8 simulabanga naye namuguddeko twabadde mu kereziya Kawoko naŋŋamba bulijjo nkuwulira era nkulaba naye ebintu ebyo bwe twasomeranga nali nkusinga negwe wabijjawa ate mu butuufu yali ansinga neyeewuunya nnyo ne mugamba munnange emyaka 4 mu 5 gye tumaze nga titulabagana nze nagenda nennyongera okunoonyereza nakino wandi kimugambye nti ekisooka oli musomesa naye ate mu busomesa abaana b'osomesezza bonna bokonsalutanti era ogenda n'oganya ngenda wa dokita gundi consultant yagenda okunkolako ng'omubuuza nti gwe wabisomerawa nze nakusomesa siniya wanu gwe wabisomerawa. Mukwano gwange era mmuweereza programu eno ye Luwaga Antonio alina ne muganda we era twasoma ffenna mu 7:8 ye Lukonge Deusi Lukonge Deusi ali Lutunku naye mbaweereza programu eno. Kakati ekyokulabirako ekyamangu kyetubatuwa Dr. Kazibwe student wange wano jjo mu secondary naye kati dokita consultant gwotobuusabuusa ng'omubuuza Dr. Kazibwe ebyo wabijja wanze nakusomesa wemusomesa yes bw'oba wamusomesa ate n'atakola ekyo weba tewasomesa ate nina n'eŋŋombo nti bw'osomesa omwana oba bw'ozaala omwana n'obeera bulungi ate okumusinga abaakusaze olwekyo abaana be tusomesa tuwulira bulungi nnyo ng'ate mukulakula nnyo ng'ate mumanyi nnyo naffe okutusinga kubanga ate nammwe era tubeebuuza nako. So kakati n'olwaleero tumaze okuteekateeka omukyala atandika okuyonsa olwaleero tugenda kugonjola omwana gwe omukyala n'ayonsa enkya oba ayonsa olwaleero oba asuubira nammwe abayizi abakyali mu secondary awo muzeeko kakati muwuliriza bino bijja muyina kubisanga oba mwagala oba temwagala si bwe tugambye mugende bisanga oba baagala oba tebaagala gw'atannasuna bbeere lina okusuna oba oyagala oba toyagala n'olwekyo gw'atannamera kirevu kijja kumera oba oyagala era bwe kitamera nayo nsobi n'ebbeere ne litasuna wabeerawo obuzibu n'olw'ensonga eyo kati nno wootuuse twagala tukulage bw'olina okutugunjulira omwana ku kuyonka tugenda olwaleero essira kulisimba wano ku kuyonka Mukungusozi yesebo omwana bw'akwatibwa n'ateekebwa ku bbeeri twayogerako wano ne tugamba nti omulenzi bamusooseza ku ssajja
omuwala ku kazi ne tugamba nti ekkazi lyerya kkono essajja lyerya ddyo. Kakati omukyala bw'ateeka omwana we ku bbeere alina ebigambo by'asooka okwogera. Kakati nno nga tannaba kwogera twagamba asooka kufujjako tulusu. Era ne tugamba nti otulusu otwo tulina emikisa oba tulina amakulu nti ekisooka aba awanga omwana ono, ekyokubiri aba amusabira emikisa. Kyova olabanga ne bwe tuba twogera ku mbeera y'omukisa tugamba nti baamuwandako eddusu so si kumuwandulako malusu. Ne tugamba nti omwana ono bw'atandikira, omuwala alina kutandikira ku kuyonka bbeere lya kkono kubanga mukazi, ate omusajja oba omulenzi n'ateekebwa ku lya ddyo kubanga musajja. Ky'osangira nti ebikolwa by'omwana omulenzi birina okwawukana ku bikolwa by'omwana omuwala. Olwaleero tusanga abaana abalenzi nga beeyisa kiwala, n'osanga abaana abawala nga beeyisa kirenzi oba kisajja. Awo kitegeeza nti bannyaabwe tibaabatemera musingi nga babawanga olubereberye. N'olwekyo bamaama, bino bye twogera muwuliranga abasaaga obusazi oba muwuliranga abasomesa abaana abajja mu ntanda. Tetusomesa abaana bajja mu ntanda bokka, naye tusomesa buli muntu asobole okusanga obulamu nga bulungi oba okwanguyirwa obulamu obw'omu maaso. Nakano tuwongere okatangaza. Twogera ku omulundi gw'ogusookera ddala okuteeka omwana ku nnywanto. Ogusookera ddala mu bulamu bwe mu nsi nti omukazi asookera ku kazi n'omusajja asookera ku ssajja. Awo ennaku endala eziddako oli wa ddembe kuba aba yatandika dda okuyonka. Kakati omwama amutaddeko ku bbeere ebigambo, tandika okuteekateeka ebigambo maama byagenda okugamba omwana ono akola ki, ali ku bbeere. Kubanga mumanyi sebo omukulu sali bino gwe watugamba nti mulerwa, walabako kuba mulerwa. Kulabako bulabi kawala kati agenza okuva mu nsi wano jjo nga awezezza abantu abagenda mu mutwalo, azaalisiza n'azaalisa okutuusa mu kaseera akasembeyo ku myaka 92. Kakati omukyala ayonsa ayogedde atya? Omwana amugambye ki? Bigambo ki byalina okumugamba? Anti kati kisinzira bw'aba muwala ajja kumubuulira nga omuwala. By the way, nsonyiwe ekintu kino ekyokugamba gwe nnyabo nze yonka mangu ngenda awo olukaali oba otandise okutendeka omwana olukaali. Gwe nnyabo gwe tolowooza nti nja kubeera ku ggwe, nze yonka mangu njagala kugenda. Omwana ono ekisooka mugamba olulimi ng'agamba mukulu munno. Omwana oyo ayige obuntu bulamu nga bukyali. Era ky'oba olaba nga abamu ayita maama wange, taata, yonka ku bbeere. Nno lyebbeere lyo nze maama, yonka maama akuyonsa. N'atandika okumugamba era bw'oba ne maama n'abantu abalala mu nsi obeera nga muntu mulamu, oyonka bulungi. Kati omwana oyo omaze omugamba atandise okuwuuna. Omwana awuunira mu bbeere omukola otya? Omwana oyo ekyo okunuunira mu bbeere era kikyamu ng'abadde okuggyako ng'abadde atuuse mu biseera ebyokuba nga ayogera, naye era nakyo kikyamu omwana okuwuunira ng'alya. Era bamugamba mwana wange Omuganda tayogera ng'alya, biri kulakira. Era bw'oli kikola olulala biri kulakira, ate ebigambo bye bikulakira kiba kibi, kiba kifuuse kizibu. Kiba kifuuse kizibu. Ne mu bulamu bwa bulijjo omuntu ebigambo okukulakira kitegeeza wayogedde ebyensumattu bigenze okukuddira bwe biti.
nga babikutuuzizza nga babikutuuza ate tewali kirumanga kutuuza mu bigambo. teri wana ali kubikutuuzaamu mwanange toyogeranga ng'olya bw'oba olya sirika kati n'atandika okutunuulira embeera omwana gye yeeyisaamu eri gye watandise okwogera ey'obubonero. Kati bwensabira abakyala mutandike okwetegereza bw'oba onooyonsa omwana bwe tugambye okuwuuna omukomako nomugamba nedda tebawuunira teboogirira ku mmere tebawonanga balya tebayimbanga balya. Kati omwana ayinza okwebikka ku maaso olwavuddevuddemu agenze mu myezi ng'ebiri tekanaana kugiweza naye akakono ne kakasitula kinokula kaleeta akakono ne kakagala okabika ku maaso. Maama n'akola atya? Mujjawo n'amugamba toddangamu okwekwasa ogamba nsonyi bw'oba bubbi omwana wange sikwagala obeere mmize egyo toddangamu okwekwatakwata mu maaso ng'olya. Tukiddemu tukinyikize ababbi batandikira obubbi butandikira ku bbeere. Era omuganda bw'alaba omuntu nga tamuwa maaso n'otunuulira omwana n'atunula ng'akoteka bw'ati omanya nti oyo mubbi. Era mugamba otunulanga abantu mu maaso bw'oti oyo aba agenda kusamba abantu mwana wange obubbi. Ate era bw'abeera omwana ow'omuwalaga nti olunsonyinsonyi olwo olususse luyinza okutwala mu mize emikyamu n'olwekyo sirwagala. Kaakati oyo mwana abise naye ate ne wabaawo n'omwana akasuka amagulu agira ati okugulu nekulangajja nekula nekugweri oyo ye bamwogerako batya. Omukyala yeewombeeka era bw'oli kasuka amagulu bw'otyo ogenda gakasuka galemereyo bakutuuma omuntu w'amagulu n'olwekyo tebakwogerangako ng'omukyala ow'okugulu oba omusajja ow'okugulu. Kakkana tereera weewombe obeere omuntu omuwombefu era omukkakkamu mu nsi. Otegedde muganda bw'alina omukazi ayonsa omwana bw'alina okuba omwegendereza ate ye ennyo kubanga omwana gwayonsa towulidde ayinza okukasuka eri anti kati obwe buzibu nti tuyingira mu bintu nga teri atutendese. Kati CBS omulimu gwayo egutuukiriza. Kati ate maama ayagala okukwata ku mwana okumuwumbawumbako bw'ati amuleeta akaana nga katandika okukasuka eri ayinza n'okuba nga atereeza bbeere nekakwata omukono gwennyina wakatandika okugusindika. Oyo omwana aba mukodo mu bulamu bwe nga talina kyaliwa nnyina yadde omulala yenna aba mukodo nnyo era amuga mwana wange ateekako n'akankwegayiridde nkwegayiridde bino embeera eno ey'obukodo giviiremu ddala era toddangamu okusindika maama yadde omuntu omulala okomyangawo obukomya. N'olwekyo maama tomusindika ng'abadde akutereereza ate naawe toddangamu okukola ebintu eby'ekikodo. Tubanga omukodo amukubakubako nekako naawo ate nno bwe kaba kagenzegenze kawezezza emyezi nga 5 nga kakyayonka vakufa abayonkera ekiseera ekinene naye nga omukadde akukuba oluyi omukubako akayi akayinza omuga nti nedda vaawo omwana wange tetubeera ku mbeera ya kikodo bwenkanidde awo. Nyabo naawe awuliriza waliwo omwana nga aluma omwana aluma nnyina era maama kyakola akwata akagalo ka naswi n'akaluma n'amugamba owulidde obulumi obwo bwe bulumi bw'oteeka ku maama toddangamu okuluma maama ate era toddangamu ne bw'obanga okuze tolumanga abantu tukolanga n'ebyo ebibalumya kuba kitandikira awo beba abantu ababeera abazungu balina bwe babayita nga yafa asanyuka nnyo okulanga oli mu bizibu abeera obwo obukalasi aba yabujja ku bbeere aba yayonka buyonke era maama kyakola bwewunya akagala aluma kannaswi era bwaddamu ng'akaluma omwana nga muga nti ekikunnumisa kukuvumula kujjamu
toddangamu okuluma maama yadde omuntu omulala ne bw'oliba okuze tokiddangamu. Omwana aluma nnyina naye ate aba muzibu ng'ate munnaye bakula era kati tubalaba tutandika okwetegereza abantu bano ajja n'akuba ogukonde n'aga nti ompulidde n'atambula n'akunnumba awo neyeeyongerayo bw'olumizibwa yena era bw'aba mukubi n'atandika okukuba ng'akuba nnyina oluyi maama ayina era naye kumukuba luyi ate nga lusinga lwamukubye era emirundi egisinga kyetaaga amukuba akaabemu akayi kaaba amukubye amuge nti obwo obulumi bwenkutaddeko mbadde nkuvumula omuze gw'obaddeko toddangamu okukuba maama yadde okutuntuza banno. Kati mu kuwumbawumba ensonga eno tutunuulira abaana ennaku zino abavudde ne mu bwana naye abantu abakulu enneeyisa gye beeyisaamu bangi tibaatemerwa musingi mu mbeera y'okuyonka. Katugambe mukimanyi nti ennaku zino abaana bagoba bannyaabwe n'okubakuba n'abagoba nti eyakuleeta wano yafa wano waffe si wano yafa olwekyo tambulamu. Abaana bagoba bakadde baabwe awaka. Lwaki? Kubanga mu kuyonsebwa wano bazadde baabwe tibaabalaga kye bateekwa kukola. Kuvira ddala ku kiina. Ekyokubiri olaba abantu abakodo. Kitegeeza y'oyo yabanga ayonka n'asindika eri omukono gwa nnyina n'atakitwala ng'ensonga. Embeera efaana bwe. Ate n'obwavu. N'olaba omwana bw'aba ayonka ng'engalo ekibatunga akyanjadde bw'ati. Kati maama kimukakatako engalo z'omwana ono okuzizza nga bw'amugamba nti okwatanga ekintu n'onkinyweza naye ogenda okulaba embeera noga nti nafunye emitwalo 10 naye oba ziweddewo zitya n'otandika ogamba naguzeeko kino. Tokkirizanga ebyobugagga by'okuyita mu ngalo mu myaganya gy'engalo okwatanga n'onyweza era toddangamu okwanjuluzanga bw'oti engalo okwatanga obugagga bwo mu nsi n'obunyweza. Ku bbeere bwavu babuyonka n'obugagga buyonka. N'olwekyo embeera y'okuyonsa n'okuyonka olaba bwekola ng'essomero. Ate nze bino mbimanyi nnyo kubanga nze emyaka gyagenda ng'akyali ku bbeere gyeyongerera ddala gyali mingi nga mbiwulira nga nkuze nga mbitegeera bimanyi bulungi. Oba zino zaalazeewa nogamba nali n'emitwalo 10 naye naguzeeko ng'ojjukirako kimu kyokka. Naguzeeko kino ogenda ozibala ng'olaba ng'okozesa emitwalo ng'ena kitundu naye nga teziriiwo naye nga 10 teziriiwo. Sente zakuyise ekyo kye bayita okuyita mu myaganya gyenga. Olwo obwavu wayonka buyonke. Bwali wali ku bbeere oyonka engalo zanjadde bwoti. Kakati ate omwana omulenzi nnyabo bw'oba oyonsa omwana omulenzi muyonse ng'abikkiddwako ng'abikkiddwa ku nsonyi. Ekyo kyekikulu ekyo. Ate omuwala naye omuyonsa ng'omubiseeko ate nga weetegereza. Twagala okusaba nnyabo okwetegereza omwana ono omuwala. Ndowooza tukozese kigambo kimwami Sali tukozese kajji. Kati ekyo banaakitubuuza banakibuuza ku ssimu sebo. Kubanga omwana oyo bw'obanga omuyonso olina okumanya bw'aba ayina akajji era omulaba gwe nga maama omwana w'obuwala bw'akula n'aweza emyaka egisukka mu 12 kafuuka kye tuyita olwazi. Kati akaluubirirwa nnyo embeera z'ekikyala. Kati ate mulimu n'omwana okumubikka tetumubikka gwe tobikka mwana ng'omuyonsa okumubikkira ddala amaaso n'obikka ebbeere ayonkere ng'olingizaako otendeka bubbi oba olina obubbi bwennyini obuwedde emirimu ate obwo bw'osusaidi abo babba ne banka. So oyinga ayagala otugamba mayiza nawulira kuwona abantu ababbanga zi banka naye nabawulira naye tebogamba nti ayonka nga omubisse bw'ati ebbeere olyeri omulingirizaako bw'oti oba otendeka omubbi awedde emirimu eyo training special ey'obubbi oba omututte kyankwanzi naye nga kyogenza omutendeka ekyankwanzi w'olwo bubbi. Banyama batuwuliriza
ensonga y'okugunjula omwana ku bbeere nkulu nnyo 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 okutuuka awo nga bwe tugikulaze n'obubbi obulala katubugatteko omwana ono katugeze atandise okutambulatambula oba omwana bayonsa omwana n'adduka emisinde wali n'akomawo kati n'akusanga katugamba okunya engoye n'aliyonka nga ayimiridde gweokola emirimu gyo ate obwo obubbi oba omutatutte ku grade 2 ey'obubbi omwana ono alina eddalu omulaba bwagera era ne ku nkomerero omwana oyo ateekwa buteeka okukuba nnyina abaana abayonka nga bayimiridde nga nyina ng'ebbewalisanga abaana abo batera nnyo okukuba nnyina era bwewamugambira atyamuganji nkukuba maama nze nkukuba ayinza nomuga tonneepankirako abaana bangi abamu batandika okukuba banyaabwe nga balina mu myaka nga5 n'amukuba ng'alowooza byakusaaga naye nga ddala amukuba nenyina ng'amuwaana kati yagala kunkuba n'ayongera n'amukuba naddala abo aba batuma junior kyeki junior kyemuto kyekito kintu ekitototo ekintu ekiri wansi nsaawa bwe kityo kitalina nnyo kiri junior kitototo tekirimu nnyo tekinnaba kukula bulungi kukakata tekinnakakata kakati osanga omusajja ng'ali mu myaka gino egyaffe nga bamuyita junior kati kyava ku bbeere baba bayonsaawo naye nno ekireeta junior oyo be basajja abatuuma amangu abaagala ennyo ennaku zino abaana kati n'osanga kirembeka kati n'omwana omulala ali awo omulenzi n'amutuuma kirembeka kati ate omukazi ono olw'ekitiibwa kiri kyawa kirembeka omwana n'ateekako akajuni asobole okubaawula kumbe kwegenda okweyongerayo eyo mu maaso ng'olina ky'okosa omwana ono kuba omuyita junior ajja kubeera junior eno n'entendeka y'omwana nga tetwetuumira maana mannya gaffe kubanga ebiri mu mannya ebyo bingi gwe naawe oyinza okuba nga baali kutuuma ng'olina kye weetisse kati naye nga obubbi nga mwembi bye bakwatako bulumu ng'era bwe twagamba ku kyajjajja erinnya eryo abalala bayinza okukikola naye abaganda be tugamba temwandikikoze abaganda temwandi kuba amannya g'abaganda galiko emiziro emizizo ebika olulyo waliwo omukadde waffe muzeeyi Musooke ali Kaleero eyo alina abaana abaagaana okuyonka ng'olwokuba nga yabatuuma amannya agajjajjaabwe yakitegedde juzi nagamba ekyo nsonga eno yagaana omwana ono okuyonka baba bamuwa erinnya erya kitaawe woono muzeeyi Musooke kati agenda okugirawe bati nga waliwo oli yatuuma omwana erinnya ery'obuwala nga alina erinnya lyeyamuwa n'ery'obulenzi lyeyamuwa nga mazito abaana balina ebyabatuuseeko yantuukiridde nga nabyo kizibu kati okubitaggulula omu muwala omu mulenzi naye okubataggulula babalemye kubanga amanya ge baba kati nno wano ku bbeere mu kuyonka batuwuliriza balungi tugezaako okulaga bw'otendeka omwana bw'otugunjulira omwana anajja mu nsi muno nga weewaawo ensi eyo eddako eyo ensi eddako gye twogerako kubanga kati bino tubikola ku baana bano abato bajja kujja nga ate banjawulo nnyo si be bagenda okubeera wano nga baleekaana bavuma bakuba babba kubanga bajja kuba tubateeseteese bulungi. Twebaza nnyo, twebaliza ddala abatuwuliriza, tujjukiza abasomesa b'olulimi Oluganda abayizi mwenna nga 15 tugenda kuba ku London College, 22 tulina Blessed Sacrament Ekimanya ne St Juliana, 23 St Peters Bombo Kalule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubaagaliza weekend ennungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.
omanyi omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. bw'oba ng'omukyala yaleeseeyo omusebeyi we mwegendereza kubanga enneeyisa ye era ekosa omwana ono ali mu lubuto. akyayinza okubeera muto w'omukyala oba z'obootawe mwana wa mwannyina amuyambeko ku mirimu. omusebeyi ono mukulu nnyo kubanga aba avudde ku luuyi lwa mukyala. obuganda agamba nti omukyala gwe bunaalema abuwa musebeyi, anaalemu eddya alekera musebeyi kwala buliri. ebyo n'ebirala birindirire mu puroguramu ensulo ya buganda ku Kyabasafama 88/8 buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono, obuwangwa, empisa, okutumbula olulimi oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku buganda. ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu entanda ya buganda ekutuusibwako rediyo y'obujjajja CBS FM. BS FM.